Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti wekumira wano 24/7 tuba tutambula ffenna webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga nawe atanaba nkugamba ekintu kimu muganda wange beera nti osubscribinga tubeera tutambula ffenna mpola nawo waliwo abantu abavuddeyo ne batandika okuba nti mbabika munnamagye omukukuti bamanyikiddwa nga Major General Kasirye Gwanga nga bagamba nti omukulu ono yasiza omuka gw'enkomerero naye ng'ate tuli baddembe oba tulina essanyu okutegeeza nti bonna abatambuzagana amawulire gonna ga bulimba bonna abatambuza eno story nfuubwe fufulufo olunaku lwaleero tugezezaako okuba nti tunoonya ekituufu ekikwata ku General Kasirye Gwanga era nga tetulumbidde mwana tunoonyeza family ko gatta n'abakulu mu gavumenti tubacontactinga nga twagala okumanya embeera entuufu efa ku General Kasirye Gwanga abafudde ne batutegeeza nti General Kasirye Gwanga munnange obulamu bwe eva maki si bulungi nnyo naye ng'ate tanabakuba nti yasamuka gwa nkomerero era nga waliwo essuubidde n'okuba nti omukulu ono adda engulu n'okuba nti yaddamu okuba nti akakala emirimu gye gwankugatta n'egy'amagye n'emirimu gye ng'omuntu so n'olwekyo ababadde bavayo ne babibungeesa nga General Kasirye Gwanga bwe yayiseemu muganda wange kyemukola kya bwerere kya busiru nnyo mulekerawo kuba nti mutambuza amalwere g'obulimba era nga famire y'omukulu ono yavudde netutegeeza nti General yafunamu obuzibu oba brain tumor n'agenda ku operation naye ng'ate bwe yamala operation yasooka baddayo eka ne baba nti bamujanjabira ewaka naye ng'ate after sometime omukulu ono yaddamu n'afuna attack endala eyamuwalirizibwa okuddayo mu ddwaliro lyerimu that is Nakasero Hospital kuba nti ajanjabira nga wetwogerera omukulu ono bamuzayo zaali ssaawa 6 ogw'ekiro okuba nti addayo okufuna treatment endala era nga surgery eno gye bamukola ku bwongo oba ku mutwe yali successful era omusajja ono akyasiza ddala era nga family evudde negamba nti bonna abavaayo kuba nti babitebeka nga omukulu ono bwe yafudde benoonyeza bya bino okuba nti baagala kutunda buwulire bwabwe kogatta ne media houses zaabwe nga batunda amawulire g'obulimba naye nga omukulu ono akyassa era nga basuubira okuba nti adda engulu anytime. General Kasirye Gwanga y'omu ku basajja emekete munnamagye ate nga recently twabadde twakusomeddeko nti y'omu ku basajja balese ebintu mu kiraamo ekyenjawulo nga byamaanyi so nolwekyo abantu abavudde ne mutandika okuba nti mubika General ono nga bwe yafudde mu kikomye mangu ddala batugamba nti omukulu ono ali steady ready era nga tumusuubira okuba nti akomawo okuba nti akakalaba emirimu gy'eggwanga kugatta n'ekinnamagye mpola nga bwe yali omukulu ono yali awumuddemu ku amagye ng'ali ku ddaala lya lieutenant oba retired lieutenant oba lieutenant so yali awumuddemuko naye ng'ate oluvannyuma okuba nti gavumenti yamuyita n'akomawo mu magye n'aba nti era ajegatako okuba nti atandika okuba nti aweereza mpola omukulu ono oba omukungu ono n'addamu n'aweebwa n'eddala erimanyikiddwa nga Major General era nga wetwogerera ali ku ddala lya Major General Kasirye Gwanga ekiraamo kikiyatadde kitiisa yagambye mbu bwafa nga ye omubiri gwe bagwoke nga akugatta n'empisito ye agiwe omukulembeze oba emundu ye bagiwanga omwana w'omukulembeze gwanga amanyikiddwa nga General Kainerugaba Muhoozi kino kiraga nti omukulu ono byakola byonna byenyumiriza muno okuba nti ali so proud okuba nti munnamagye n'okuba nti ayingira ebintu bino Major General amanyikiddwa nga Kasirye Gwanga yayingira ddi amagye yayingira amagye kitegeeza okuba nti yayingirwa amagye wakati wa 1994-95 there around there nga bakyali mu Bush War eyali ekuliddwamu omukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni ng'ekibiina kino bali bakiyita National Resistance Movement kyaba rebel nga ekyamanulako gavumenti ya Milton Obote mu 1986 nabwe kityo ne batwala obuyinza era okuva ku olwo General Kasirye Gwanga abadde azze alwanira ez'enjawulo n'okuba nti afuna ebitiibwa eby'enjawulo paka saawa zino twogera era omu ku basajja emeketa botasobola okuba nti weerabira mu magye ge Uganda nga botasobola kwerabira musajja Nobo Mayombo botasobola kwerabira musajja nga Arona Nyakairema ne Kano oba Major General Kasirye Gwanga muzibu nnyo wakwerabira so n'olwekyo abadde bagamba mbu General yafudde mulye kuvu munune kuvu omusajja akyali live loud and clear. Bye bye for now. Subscribe to tutambula ffenna sigadde Ntambi Chimso.